Kati kyetukoze omwaka guno, buli mwaka tubadde tugenda ne tubuuza abantu kye balowooza ekitongole kisinga okulya enguzi, naye kati omwaka guno kyetukoze tufunye ripooti zaffe ez'emyaka 5 gyonna okuva mu kati ebitongole ebimu kati otunda ekitongole nga eky'abasirikale, otunda ekitongole nga eky'abalamuzi, tulabye nti research eraze nti poliisi ate yo abantu beeyongedde okulowooza nti yesinga okulya enguzi. Ate otunuulira ekitongole ekisolooza omusolo, abantu mu ndowooza yaabwe bo balowooza nti mu myaka gino 5 nti okulya enguzi kukendeddemu mu kitongole ekyo. Ngero basomesa okutegeera obuli bw'enguzi ki ekibuleeta, okwongera basomesa ki kye balina okukolawo okulwanisa obuli bw'enguzi buno, baba bayinza okugenda okuwaaba. Tukizudde nti abantu beetaaga okusomesebwa babe nga bamanyi. Ekirala turekomendinze nti ebitongole ebirwanisa obuli bw'enguzi balina obiteekamu amaanyi, gavumenti erina okwongeramu amaanyi, okwongeramu ssente, okwongeramu n'abakozi n'obukugu